mutabani obode mabega wange nze nkole ki nze mba nkulembera Kyagulanyi namugamba muzeeyi ino ndina abantu abali emabega balina ekintu ekyo era Kyagulanyi akikozesa ne ku laalezi n'abagamba Besigye adazanya ne Museveni nenze ekoze eki wallahi Kyagulanyi kye yamugamba namugamba muzeeyi obweyagala twegateko naye revolutionary leader n'okubeera Kyagulanyi kati muzeeyi agezaako ekintu nekikola ki fe tuli wano akalulu katuli bubi tugenda mu nominations ku general election tetulina candidate Besigye akyalina people power ate people power mulabanga talina kyali kyobola bantu people power reached a time to register its own political party as no gamba muzeeyi twegateko nga member but not a revolutionary leader muzeeyi yajawo n'ajingirira ekintu kye n'ateekawo gundi pressure groups ezitakola byala abantu esobola okumukola omwana n'akikuba omwana n'amugyayo kati tuuze mu 2020 to 2023 we are now aiming for 2026 politics akyuka buli lunaku abaali abato bakoze eki bakoze katusunulira wano bw'aba Kyagulanyi yagamba muzeeyi tajja kukolayo ne muzeeyi n'alemerako kati tufunayo okwani omulala asobola okuteekeramu n'ejeki muzeeyi ono wadabaganye tumutwale mu kalulu oba afaafiire mu box Besigye kyatayagala nga bavaayo ensonga za ssente nga bavaayo bunte tumwagala so kati embeera yona banakibiina kya FDC tugumiikize tujja kuba bawanguzi muje mu bungi ku kisaawe Lugogo ennaku z'omwezi nga 6 tugende tulonde after elections we are going to sort atayise mu kalulu nobo nana mu munana akatonyeze musino kama program zene bole 13 okwere sawa zigenda kubeera mukageze omutuntu oyera ye Makwanzi Sharif mwene botande kwogera talekera oganga yogera ku nsonga ze FDC mukulu Bosiko nga tugenda mu masimu eddakiika 2 yogerako ku FDC mu ddakiika 2 mu kufunza tugenda nange nebazanye bapanonsi banange sanyusanyo lero pano badde organized bulungi njagala nebaza de mukulu Sam yita senior analyst abayagala kumwe ekitiibwa mukulu moderator kasoke nzigalo katono ku nsonga sosera zake mu dakiika 2 tekinabuze kubanga FDC sinayo bingi bengenda kwogera kubanga baganda bange babyogedde ebisenga ate nga ba FDC okujja ko yase okwita muno obugambo butonotono kusonga ekwatagana zake kulusamu ndoza bine bifo babitwala gwali mwezi gwa kutano mubira abiri mu guno nga wagambye nti buli mwayo alina ekifo kye bakibatwala mu 2.5 years kitegeeza ebifo byabino ku expiring around November this year kati zake ekifo kye kyakitwala paka ekigwako batera bikyekola kusonga za reconciliation ndoza twana minority report as opposition eyo report yakolebwa n'omukyala bamuyita Aisha Kabanda umane mpi we Butambala yakola report n'agamba ensonga zino eziriwo they are like personal n'agamba tubadde tusabanga report tubadde tusaba nti abantu bano bagende mu reconciliation nenga banange bagambye Honorable Anita Amongo yagala alage nti nze nina obuyinza yagala alage nti yenza akubiriza parliament bemuli kumpa amagezi nage muli kumpa tegakola naye wano wetusabira speaker wa parliament we don't need a dictatorship in parliament ebyaye basobola bikola ne mukulu Museveni nebikola bweru ne batufuga n'emundu yabe nga bebagala naye baleke parliament etambule nga bwesaana okutambula etambule ku mateeka ekyo kivuddeko kati ku nsonga za FDC mukulu Sharif ambuuza ekibuuzo nti wetubanga twegaase Kyagulanyi asobola kuba ne floating ananda ekisooka eno struggle eyokukyusa obukulembeze tuve ku bukulembeze obw'emundu budde mu Bannayuganda si yaffe nga opposition oba si yaffe nga NUP oba FDC eno struggle ya Bannayuganda kyoba ffe tugamba tutambula ku mutendera gwa people power ku maanyi g'abantu ffe zino tetwagala tuwona omuntu yenna ffe nga platform zetuliko eza WhatsApp zetwambulamu nga pate tetwagala omuntu yenna atuteekemu ekirowoozo nti 2026 ffe nga ffe zino ideology tetugirina ffe twagala Museveni aveeko even before 2026
kubanga Museveni katutwala nti Museveni yafuga tamuze bbiri katulwala tetamuli misizaaliyo tikatugambe nti yazijjaawo zaaliyo n'afuka tamuze bbiri ne zigwako. Museveni yafuga emyaka 10 from 1980 was it 96 until 96 katutwale nti ezo myaka ze 10 zaagwako. Kati buli myaka zonna zaafuze ezo tamusize alifuga ebisanja by'abantu abalala n'abandi badde nga bakola ki nga bafuga. Ngenda kuddamu anti ndikunyonyola Museveni tamuze bbiri zaagwako ebisanja byonna byafuze ebyaba Besigye ebyaba Mbabazi n'abalala byonna abifuze. Kati bwe tugamba tugende mu kalulu ka 2026 oba tufrontinge Nandaala oba tufrontinge Kyagulanyi. Fena we tumanyi bulungi nti netuleeta ani oba alina emitwe emeka Museveni we yesimbawo olweda agenda kwerangira nga awangudde akalulu. Ekyo buli omu akimanyi. Kati ututuuka mu kaseera fenga bulijjo tugamba nti otutuuka mu kaseera nga tugenze mu kalulu bwe tugenda mu kalulu nga Museveni akyali kutanaba kuvaako mission ya mongeni kujjako Museveni before singa NUP n'Abannayuganda kye baagala kubanga buli omu atubuuza kiki ekiddako saa zino ogenda mu bantu olw'abanyumiza akalulu mukulu kato tebaagala n'abiwula saawa zino kubanga amanyi nti tugenda kulonda mugenda yita mu nkola ki tugenda kukozesa enkola y'amateeka naye nga si kalulu. Kyolaba bwe tugenda mu kalulu nga katuuseewo bulijjo tubagamba nti only go there to mobilize people tubamobilizing tubakunga tubabuulire naye mwatusuubiza ng'omukulembeze wa NUP yatusuubiza nti omusango yagujja mu kooti n'aguza mu kooti y'abantu tugamba kati guli mu kooti y'abantu. Yes nekyago yaza embala yabagambye ndi kuba kyajinga sizo wano kusaba kalulu sigina emboko sizo wano kusaba kalulu kati wanjise abalonzi befuna simu. Yes wanjise yes n'abayisine tebaze mbalisinze bateka kundinga nti mujje muganda wange zatemi MP w'ebukyano kubera nti yasinze omusango olina kutubagamba nti constituency ekundi yaffe independent bo bagamba ya Museveni kati lwaki yasinze nga ya Museveni naye omuvuddewo si ensonga eddembe lino tusinze tugaanye nti NRM foundation yefudde abali mu studio naffe abali ebbali okubeera nga tukontributinga abantu ne bawuliriza awo nvuddewo kituufu kanebaze muzeeyo Sam kutuwa background abazungu bagamba nti you will be paying the same candles. So we walk around merchants, they will pay you the same candles. The Bible is government. What did they get out of Kupa? Now we're back to Kupa. You know, at what about the background in Kwezebadi or Kutigabana when you want to know more, you need the chief. Now, you see, and so that's what they call Yakawako. You know, citizen of Uganda. We now put to a government. Democracy is a process. Muto wange oyo omutabani wange oyo wadde okuwagambye mbuba bajja kujjako inaare muli ojja kugijjako ne you have the struck country are you not going to stand us nga bwolaba Libya bwe bajjako muzeeyi waffe Gaddafi Libya kati eri abakulembeze nga basatu naye my point abo condition era kotera okubagamba nti and that's why I'm glad to you mukulu Sedduka nja kukutegeeza nze muntu abalansinga bwe mba nkola sheno sometimes tokuba n'aba NRM babiri mu show beba basingamu n'obungi naye bantegeeza tebasobodde kuneegattako ate nabadde sinza kuyimiriza show olw'okuba aba NRM tebasobodde kwapeyalinga mu show olw'ensonga nti bunaku bakola ki babeerawo naye ate nze mbakiikiridde bulungi aba NRM mbakiikiridde bulungi sigina emboko wanjisebo yesebo yesebo naawe okuwuliriza era ng'ogenda ebintu bingi tubiwulidde naye fe abasalawo abantu bawansi muta FDC yesebo any party which allows democracy
ebiri mu FDC birina okubeera kubanga FDC ekkiriza mu democracy. Ati ebiri mu FDC ekyo kya kiseera akigenda kutuuka ekiseera biterere. Awo mbuddemu. Kati njagala kukubiriza bannange abali mu opposition. Nti we tubeera nga tetubuulira Bannayuganda what we are going to do for them. Tuva Museveni, you are not telling people what you are going to do for them. What are you having different? Kiki balina mu manifesto yaabwe? Balina okubuulira Abannayuganda ekyanjawulo ekisinga ekiriwo kati. Ebyenjawulo bye bagenda okukola okusinga ku mukulu Museveni byakoze ebbanga lyamaze mu buyinza. Naye omuntu ajja kulaali n'addamu kuluma Museveni, Uganda is not need that. Webale kuteesa. Emboko. Yes, Sebo, okuwoli ku mukutu. Nawe okuwuliriza Sebo. Teesa tuwulire. Yes, Sebo. Kati nga toyise mukulu ow'Ebukedya. Gwe mukulu ani Sebo? Bakuyita n'erinnya lyo. Bw'oba toyise mukulu onda osuubira kuyita mu nkola ky'endala. Kweyogerako omanyi kati engeri nakisobola okuyitamu amateeka naye kati nga abantu bawansi tesobola kugenda amateeka kati aba opposition be batwogerako. Kati solution ki erina okukolebwa ng'ogamba okulonda tojja kwetabamu? Kati awo kisinzira kati awo Sigina Emboko. mukale wange bali okuweereza eggwanga. Naawe okuwuliriza Sebo. Owekitiibwa Mwikyeniso ndi wano ku Bobi Christmas Preacher Namutumba District. Mwebala nnyo abe Namutumba okuwuliriza Sigina. Munange tugiba okufuuwa olwabalaza paka lwa Sande. Mwebale yino. Mwebale yino. Kati nze ndijatandikira ku nsonga ya Honorable Zaake. Yes, Sebo. Nze nkoba nti kooti okukyalira Zaake nti yasinze omusango yakoze kyakwemalamala. Mumbeera yo eba bunyaabonyaamu Zaake. Ate yagenda okulaga Abannayuganda nti akalulu kebeeyiba n'akaanuuku kebeeyiba Bobi Wine. Kuli yeekiriza okujja mu kooti bankasazeeko gyankasaze ekituufu ate nga tikiziraku. Mu Uganda muza demokrasi. Olekitegeera? Nkuwulira. Ku nsonga ya FDC. Yes, Sebo. FDC tuwudiisa buwudiise. Etya. Nkuli FDC batola bwamenyi nga ngezira kwesimbawo nga Nuupu bwe yali. Nti FDC bwe yaliwo Nuupu. Twaleme kutegeera nti ekyatuuka ku Libya si nti kubanga abantu baagala efaanane bwetyo. Naye omuntu yalemera ku ntebe n'afuga emyaka 43 yatuusa Libya weli kati. Naye singa yakikola nga manda we yakola, singa wandirabye Libya efaananga bwetyo. Kati obuuza obuli Libya sigamba nti twagala butuuke mu Uganda, naye bwe butuukawo tugenda buleminga Mwami Museveni alemedde ku ntebe, mwennyini akyogera mu lwantu nti obuzibu bwa Africa ne Uganda abakulembeze abalwa ku ntebe. Titwandibadde n'ebibuuzo na bino byonna byetwogera buli kaseera Museveni because he is the problem. Kale twagala ensi yaffe agite mu mirembe, Uganda eyongere mu maaso n'abantu abagala gitwala mu maaso. Kyasi kansabe kano mukulu kato ng'osiibula. Ngenda kusaba banaffe aba FDC. Njagala batubule bagonjole ensonga eziri mu FDC. Twagala tulabe nga FDC etuuka DP kyatuukako. Twagala ffe tukwata omutwe ate FDC naye kwate kati ekigere tukwate omulabe tumukube wansi. Ekino osaba Abannayuganda mwena bw'omanyi twalonda President Kyagulanyi ate nga bagala enkyukakyuka nga mukaaga olw'okuna luno omwezi ogw'ekumi President waffe akomawo mu diaspora. Kale oba n'obusobozi tugende tumwaniriza entebe ku kisaawe. Ebyo ebyokwenda binywezebwa. Ebyokwenda binywezeddwa naye ffe tugambye tugobera amateeka okwaniza omuntu gw'oyagala ndowooza tumenye mateeka. Ebyokulinda okubeera tekirina buzibu ajje batuwa obukuumi naye ffe twaniza omukulembeze waffe gwe twalonda ne baba akalulu.
yagaliza abanabuganda mwena weekend y'emirembe mukatikitiki